abantu bange baguze Jackie Kizito yaguze. Jackie Kizito yaguze meza? Semakula yaguze. Misachi? Oba natula kweyo. Eyaluna yo. Nina muwala wa Misachi kwano gwange. Nakwatulawo okwera. Ajaluna tannanyega naye nzija. Kapo nze ngenda gula emmeeza eya Kasuku live. Ne Shalom agenda gula emmeeza. Naye waliwo abakodo ng'ajja kujjukiza nti washuutingirako mu dduuka lye tajja kugula mmeeza. Saimo yangambye agenda kugula. Saimo kawalaata yangambye nzisonda. Asooka akuwa ssente. Asooka akuwa ssente. Ekyatwala enviiri. Asooka akuwa ssente. Teweebaza. Naalongo yangenje yajja kumpaayo akakadde. Naalongo lewisi. Naalongo nedda. Bannaye Naalongo akunoonye ku buntu bw'omuwa Naalongo gula emmeeza. Ngenda mubeerako nkyogeredde wano. Bataagula emmeeza ngenda kuteekako embeera Kapo. Toddamu muwa Naalongo interview. Naalongo alina ssente. Tulina gye tulageyo ne tukuba enseke za ssente empitirivu. Naalongo gula emmeeza. Miliyoni ezi si miliyoni emu. Miliyoni 2 oleete desire ne banno. Nange neefukuludde empa 2. Kuba kati ffe kati labayo. Kati gwe kubamuka n'akafaananyi. Naalongo aguze emmeeza. Kasuku agiguze. Shalom agiguze. Saimo agiguze. Nani omulala? Naalongo mumazi. Naalongo mumazi. Ani omulala wano w'okutaano. Flavia yangambye ajja kuzireeta. Ezaaki. N'ebigambo byogerera Namulindwa byaki? Mugenda kungobaka. Tubadde twagala bannakantu. Waakiri? Namulindwa ne Saimo. Sente bazikukwase tebaweereza ku ssimu ozibale nga weeziri nti miliyoni ezi. Kyokka kye twagala. Alisi bannakantu tweggyemu emmeeza 5. Zubeda gula emmeeza ya Kapo. Terugwe. Omugazi terujja kuggwa kati. So tugenda bijja nagwa olaba kati omuntu batandise kunyiiga 12 ogw'omukaaga front page hotel ujja kwa Friday wantukoledde Saturday nitumanya nti enkeera twebaka bwebasi naye oba kye wasazeewo kyawedde front page awo wagenda abantu nga bameka 13 wamma kireke Kapo kireke tanjagala mufuule kagogo. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. So, welcome to Shalom 256. Welcome to Shalom 256. It is the happening bwetugamba. Nakembuzeeko anko. Oyina muko ku galubindi. Oyina muko ku galubindi. Mpako bigalubindi byo biriwa. Mpako bigalubindi byo. N'ekinoga si kyangu. Naye Shalom ne famire yo mukomye entondo. Bebakubidde ng'oli mukomera tokwata n'atondo wala. Mubireke temubikwata. Ne mbagamba nti nedda omusajja naye alina ebizibu bye bikola ki? Ebimusumbuwa ate bwe bazze wano mbo kadi bagenze kima mwana. Batambula abantu 8 mu mmotoka bona mu kifo kyoga nti agenda shootinga kasigale. Lore egenze. Bonna bakima mwana. Bonna bagenze kima mwana omu. Naye oyo omwana we bali muddizaako. Bakyalina batini. Bwanaweza 8 ogusoma. Amasomero ga njawulo ng'ajja kubona ekkubo. Naffe bwe twasooka. Olujja watula. Bayezako. Guno mumwa. Si mumwa mwa. Olujja watula. Mbalirizaako. Shalom 256. It is the tugamba nti it is happening.
olunaku olwaleero ndine Kazibwe Kapo. Shalom njagala haluku wange weefudde embuto mulaba naye ebintu byasuubula e China byansobedde ngasinga kuzuula bintu bino ebyekiseegu anti atunda maanyi ga kisajja namulabye akutte obusajja obwosobola okwekozesaako ayine ebisobola okwongera ku sayizi ate ekimuguzise ebintu bino ebiri artificial biddirudo ebyokuzanyisa abakazi babyagala nnyo olowooza abakazi bakyafa ku basajja kale no waliyo n'ebyabasajja kati waliyo edduuka nga bw'oyingira ng'ogamba mpakiri yesebo kati abazungu bakola n'ekiddole ekisajja n'ekikazi kati osobola ofuna nga bw'olaba bino engoye z'ono kokweuzire simamani queen naye nga bakikoze nga kya silicone beekiti kiringa muntu kati bojja ne kijja bakiprogramminga nekigamba hello baby couple kyembuuza awo wonna nga bantu be bakutama kuba abantu abafaanana kino kifaanana muntu ate omuntu waali anti abantu abamu tebalina baagalwa abalala bakoowu kati afuna kiddole ne kimulya nekimukozesa n'akikozesa okitegeera kati nno biddole ebikazi bikuba n'amazzi bisinga abantu abamu osobola kiprogramminga nti ososa mwota tekajja pisupisu lwasi oyo wemba mukola lwasi ataliiko mwesonyiwe muveeko yes so betyo bwe tugenda okuba nga tutambula olunaku olwaleero ndine Hajji Kazibwe Kapo nze Shalom Junior for now ne toba senior ataawo kyembuuza omuntu aba akusinga obukulu aba junior bw'oba omutuuliddemu kuba abantu bamanyi nti oli original kale Shalom Diop kati nga kangambe nga mwami abe mukibi ng'atundiramu kwefulukuta ng'agamba yinze kwefulukuta junior tekijja wabula waliwo kino Uncle Abba abakisussizaamu tekiba kitu naye Uncle Abba tukubuuzizzaako nnyo oli otya ne mbuzaako Dr. Kwef onkubidde wiiki nnamba tetunnaba kwekwasaganya naye akantu ffenna katutuuse wano otuuka noga kanneebakemu noga akampumuzeemu ku bwongo kati olwomuza mulowooza mumenyeko okwenkana abazimbi ate ffe abazimbi tubasinga omenyeka bakuwa ebikalaayi ebyo byonna kati tewali kintu kisinga kukoowa nga wano ewakoowa omubiri gwonna gukoowa naye bino ebya wano Red Bull emu ngozza engulu Rock Boom ngozza engulu naye wano ewagaana ebisigadde byonna biba bikoze eki kyavola kati nze wiiki eno nayimirizzaamu okukwata akantu era kyebava babuuza olumu omuntu akoye ekingo bwedde atudde mu kifo kimu okitegedde okoowa abalala bafa n'okufa ng'otolaba abakadde abo famire ng'erina ebizibu bingi ne bagaa nti ebizibu byamuyinze abantu baffe balina kye batamanyi waliwo obulwadde bw'okulowooza n'olowooza nnyo n'olwala kati oluusi abantu kwe bava n'asiimuuka n'afuna amnesia ate abantu abamu balina obwongo bwe batikka ebizibu ebisinga obwongo Katonda bwe yamuwanga butono ayagala alowooze bingi weepimireko olina obwongo butiddi buti olowooza ebinene ogenda gwe eddalu so yeeyo embeera nga bwegenda okuba nga etambula olunaku olwaleero nga ne Kazibwe Kapo kulikayo mu kkomera Shalom abaana bo bazze wano tubakubira essimu banage omugagga agambye kati bawo bakatuuka ndowooza obalaba katate banonyeeki bagenda yingira buyingiza nti babatwalayo mwana kati bagenda yingira naye labanga wakazaala kati waba Shalom ayina omwana amuyita Jaden kati ngeri gyakatandika okuzaala bayita ne mu katale taata Jaden adduka mangu ku kizindaalo naye nze mbasimanyi nze sikyabijjukira ayosobola n'okuyita taata Jamiru ne situnulayo babimpisa emyaka 27 bimu nabyerabira nze nange abaana oluusi batiri nno balinga 2-3 naye mbeerabira kati omanyi nti bwe bana abaana nga Katonda abakuwadde ova ku by'okubuuza ati nno gundi aliwa ani ali awo oluusi n'oyita so gundi nozoga Jamiru gundi Mustafa osobola okuyita amannya nga 8 okutuuka kuli omuntu gw'oyagala kati omanyi oyo abaana abazadde naye omuntu ng'akyalina omwana omu 2 kagabere mawulire ge gayogera naye agamba taata Jaden baŋŋamba ki
Omuga munene gali mawulire gali ku radio. Naye Shalom njagala okwebaza akantu era mukyala we yakalimu. On camera, yes. Taivola ngamba nnyo abantu va kubaagalana. Tutekayo kigambo kyo gwe. Bwe balimala ne badingana bw'oliba omubi nga beesanze. Babeera mu kuzannya. Babeera mu kuzannya. Nze era siteesanga era ne bempulira nti mama Jayden yanyiza oba dadi Jayden yanyiziza. Nze ngamba gamwe mumanyi kuba ebintu bye twalaba wano nga basibye Shalom byatiisa abantu nnyo. Omukyala yayongera olaga abantu nti ali fule in charge. Yayimukiramu. Naye ku bigambo byonna bye twali tuwulira twagamba ne ngamba Zubedo olaba tulyokanga ne tutateekayo kyaffe. Bakyayagalana. Waliwo munnange yalwala n'amala weeks 2 mu ddwaliro. Typhoid. Mukyala we n'atajjaayo. Layira ng'ali wako omukyala. Mu nju gye yamuzimbira. Era n'avayo mu ddwaliro n'amugaa kulikayo. Ebyo ebintu bibeererawo ddala. Omukazi n'atajja oba wamunyiiza kwenkana. Kati wanyina omuntu gwe mmanyi. Kati ayina enju ye. Naye kati yakeeranya ayita mu kalyango k'emmanju. Naye agamba nti kati ffe buli omaaso wa mu kisenge yanga kati maze emyezi 4 sirabanga ku mukazi wange kuba naye akeera. Ate nkomawo yali mu kisenge kye yeebase. Kati awo babeera bakyafaaki. Baba bakyafaaki. Mu baana babalabe nti bali bonna. Bintu byabwe. Bintu ki? Ebyabwe. Buli omu atya okubiviira. Anti Kasuku bw'ovaawo oba oweddeyo. Kati buli omu akalubiriza munne alabe ng'omu agenda. Naye ndowooza obufumbo engeri gye bwetaaga otambulamu. Omukazi yandibaddekokko n'ebintu bye ku bbali n'omusajja. Kati Kasuku olaba bw'oli awo tokyakuba. Okuba batya? Abantu abakuba abakazi manyi gye bali. Ne baavu. Omwava kuba n'akunubula n'akkeeza akagaali mu ddwaliro. Ng'olina ssente munema mutuusa okugenda ku divorce ebyokugaba nabyo. Buli olubanga olina by'ofiira ogamba sijja mukoonako. Kammuleke. Ayinza n'okukusimba olugala ati kola kyokola. Ate abakazi bakyokooza. Abikukola byonna ng'amanyi Bazubeeda bajja muwolereza. Era abakyala. Domestic violence. Naye n'omubuuza nti ye be yabadde ansonga mu olugalo yabadde ampaaki. Naye Kasuku tukolewoko ku kibiina ky'abasajja bawolereza abasajja bano. Ate wali okikoze. Weekiri Equity for Men ekya meeya. Akiina lwakuba kikola alidde. Abasibe bampeereza ebyo. Akapapula nkasudde wa kameeya. Akameeya. Atajja wano. Kuba kagudde wa. Meeya mukomera w'amaanyi. W'amaanyi ye mukomera. Anti bamulaba ku KBS. KBS bagiraba. Meeya w'amaanyi bampandiikidde abatumireko. Ku show ye akapapula n'okasuula. Ndoza mu yekali nkuze. Bakagudde muziki. Kati mukomera osanze omusajja waffe ali atya? Devcom. Akyayina oluggumugumu. Naye dimuyinze. Dimuyinze. Ate nga kitegeerekeka. Ali ku Kampala rimandi. Wano wootuukira. Eri waggulu. Ku Maction. Omuntu omulabira mu kati. Bateekayo emitayimba ne bagyongerako akatimba ng'ak'ensiri. Toyisaamu yadde empiso. Yes. Eyo nagendayo okulaba bajjo. Buli obulaga okusaakaala. Anti waliwo amaloboozi. Onayogera n'oli kati olina okwogera ennyo kati nsaakadde. Ne wakiba mututeeyo Kampala gondi ku Maction Bay waggulu. Babeera wano Kampala rimandi. Kati Kampala rimandi ogiraba. Kampala rimandi engeri gy'obeera nti tebannakusalira musango. Ku Kampala rimandi wano balya kwegamba embeera si nkambwe nnyo. Kati ze ndabye wali ekipande. Kisinziira kooti kimwe baakusindika. Era ekipande weekiri bakulaga nti bw'aba ali wano kooti eno yamusindika ali wano. Bw'aba kooti eno ali wano. N'omusajja ng'oyo Devcom nga tatera kusabuka na bigambo. Ate nze omuntu gwe nali nti ayinza obbasookayo bonna ye nnamba emu. Ne siraani kyamugira bugizi naye Devcom tavuma. Byayogera byalwali tebiruma. Okutwalizamu tebiruma bambi ne kyajjabuzi kati Devcom ali wakati w'abantu abanene abalwana. Ali wakati wa Balamu ne Abitex. Kakati yafuuse ekyokulabirako wakati wano. Nti n'omulala bw'ananjogerako ng'ali sayidi yo nja mukola ki? Nyammukwata. Kuva amaloboozi gakendedde.
kakati David afiira wakati azeno ku lwokubiri bengenda twali tugenze nga gombagenda gabira gundi piki ani ono omusajja w'ennateete omusajja nga w'ennateete bali bagenda mugabira piki kadde abo Devcom ne Nobati ne oba nani omulalo oba ne ono omusajja wange ono wa Japan Nobati yatwala Devcom jangu tondero omusajja kati bene balaba baawo ne mbaga naye mwe banaite muva wano nga manyi byalwali bazza ku zino sente z'aba promoter bikyebyo kati balamu aba atandika okwogera naffe kwe kugamba nti yavuma abantu biki tuba tumaliza interview tufuluma tugenda nga de vyagamba nze sijja kwetonda sikola statement sina kyenkola nengamba nembirekaawo nga manyi bye bino ebintu bya balamu byatera okukola kamera bezibaawo ne mwogera ne muteeseganya n'akuta n'ogenda okitegedde naddamu okulaba bajjo ku lwokuna nga ngamba tubaddeyo ne bapromota abalala nga Devcom ali ku CPS nti bagendayo ne bapromota abalala kati bapromota abantu mu kifo ky'okugamba balamu nti tusonyiwe baatandika mumuteekako mbeera balamu jawo ebyekisiru oli wambwa olina omutima omubi wololo noza naga asijja kudda kati ate kyenjagala ngamba abantu omuntu ne tuba tubadde naye wonna watuuka tumanye nti yalinnya omanyi munno bw'otamanya nti yava wendi osobola obutatusigala nga mutambulira kumu osobola omukyawe ennyo kati mwami balamu ekisookera ddala nga tanaba nakuba nti minisita ekituufu yali mugagga ekyo nno nakyo omuntu aba akubuuse kati n'ayongerako nga minisita ebitiibwa yalina ssente n'agattako ebitiibwa kakati ekyo kyokka kimala okuga nti ono nno wanjawulo si liigi yaffe kati ate ye mwami Abitex Center aziyina ng'omuntu naye kati ye ate alaba balamu nga yali omwana gw'akozesa kubanga yali amuyambyeko kakati awe wali obuzibu kati ye David awo wewali okufa nsigaza awaawo eriiso lyo okirabye Katonda wange embeera ndala ogirabye embeera ekyo bagamba nti tubadde mu mbaga kaŋŋaŋaali nekyembuuza manyi waliwo omuntu goba naye nga mukazi wane tusaba muboggolera agamba essaawa yonna anjoola awo n'okutuulako kale kyekyano kirabye mabegaawo nekikutuulako tofa bawulira olaajana naye awati anti oyita ab'ebweru mujje mumutaasa enja muttanga gooli wansi mujje mumutaasa enja kutta omukazi ono naye Katonda w'amaanyi kalola omukyalo omunene ng'oyo naye akamutijjisa katini be kati ate ekimuuzo ekivuga tuleero olowooza kiba kyenkana pulimo nakyo kiba kitono so naye bwe tuddayo we tubadde kati waliwo awulira obubi naye ffe naye weeva tumanyiiwo faye talina mabina manene okitegedde kati yalowooza nti tuyambe tuleke livasalo agumire waali beera wooli tujja kutuukako waali wababeera okitegedde naye kyenjagala okugamba abantu mulekeraawo okwogera ku bantu okwogera ku bantu nedda okubanafuya omulembe ogwo gwaggwawo era nze abantu mbagamba nnyo okwewala okuŋŋamba nti Kasuku gwe nga mwabikolanga nteekamu nti nange nga mwendi kuba nabikolanga naye ekyenjawulo ekiriwo nti n'ekyenjawulo ekiriwo nti kati ogwo omulembe gwatambula okitegeera kyeggamba twalinawo wano omulembe gw'okulwana twalinawo ogw'okuvuma waliwo ogw'okuwaayiriza okulimba byonna byaliwoko kati byagenda bikyuka tekinologi bye yakula nga Kapona yasobola oteekayo n'ayogera kati abantu baategeera nti omukozi wa TV si wanjawulo esobola obikola owa radio si wanjawulo so kati kikye tugamba not in relation to kuba kati ngenza owulira Lubiraiti bazzeemu ne bamusamoninga ku poliisi oba ne bamukwata alina gwe yayogeddeko bye yayogedde siraba bukyamu nnyo nti oba byadde bivoola lipozi nga saabiwulidde byonna zinakakiripu ke nalabyeko
ng'agamba ki yadde agamba simaani oli yabba omusajja si yoyo oyadde agamba ono simaani w'ebimuli oba sirevo yansambya byadde awe newe n'ekyembuuza waliyo omuntu asobola okubba omusajja gye bali n'abasajja bababba kati Kapo kankubuulireko ssebo akawala nga kali ke naggambye akawala kajja kali akakwagala nekanziba ate olowooza omanya nti bakubbye wali owuliddeko nti ekikopo kyategedde nti baakibbye nze Kasuku nali mmanyi ti ekintu kye babba kiba tekimanyi gye kidda waabwe waakyo babba ntebe ente bagibuzaabuza ebikopo naye omuntu amanyi nti gye navudde yeri bamubba batya gamba buge bakusizizza amaanyi oli akusendasenda n'akusuuza oli akulaga oli kyayina gwe kyotayina kati kiringa nze Kasuku sinza kukusanga na mukazi wange n'enkukuba nange sirwanira mukazi wange yasinga okumanya nti nze bbaawe anze kuva dda nze nina ekintu kimu nze sirwanira mukazi ate nno waliwo gy'oswalira omuntu najja nga yeekalakasa mbakutta omukazi n'agamba okuttaani tesikusaze noono n'agamba akoze eki ate bw'okuba ku musajja w'abandi ggwe otereewo kyaliva olaba mirundi yaŋŋambanga nti abasajja b'edda ekyabazangayo eka nga baleekaana gwe omwana akyali awo ki aleme eggwa mu mbeera eyo bano badduke beeyawule kuba waliwo emyaka gy'otuukako ne botandika okunnyonnyola abantu nti omukazi yakoze kino nga gw'oswana ate waliwo n'emyaka gy'otuukamu ng'omukazi takyali mukazi bukazi ng'agattako n'ekyobujjanjabi kati ogoba omujjanjabi oli musajja mukulu kati omujjanjabi bw'agenda naye nze kyendowoozamu ebintu byonna bintu y'abasajja n'abakazi nze omusajja yaŋŋamba Kasuku nyumirwa bulamu omukazi bw'aba akyaliwo munyumirwe baagenda ng'atodda ku kiddako nze sikyasitressinga nambeera kati Kasuku njankubuulire okwagala okwana kwangu naye kibayita okukyawa kuzibu okukyawa bw'oteebuulirwa nti abantu bagwa n'eddalo okwagala okwo kulina engeri gye kuteeka mu maaso wano akatambaala buli kaseera olaba oyo gw'olaba nti bw'avaawo ogenda kuyisibwa bubi ono alina obubaka bwo jangu kebera ensawo y'omuwa obubaka bwe akapapula konkasudde kagudde ono ava Luzira kapapula kagudde abasibe bakuwandiikidde akapapula simanyi obatumire Luzira togambwako Luzira abasibe bampandiikidde akapapula ne kagudde oba kasudde wa basibe no balina ebisiraani banna olowooza omusibe akampadde tabe na kisiraani nga sikalaba ebyo bye bagamba nti ate afune asuubula magina byonna nga byatika naye munnanga osangamu omuntu ebyo byawuza abaganda nti ate afune abasuubuzi b'amagi bagagga musangawo ng'agaggawadde mu magi abaganda baali tebanamanya nti amagi galifuna yo manyi kati kye baŋŋambye ekintu ky'okolamu edduuka no era Zubeida ngenda muwa amagezi noono muganda wa nasanze wali omusajja alina edduuka ly'ebyobuwangwa naŋŋamba tewali amanyi bbeeyi yalyo bwakyama osinziira nnyambala ye n'omugamba akambe tamanyi ebbeeyi ya ndeku semanya biri awo bwasanga bwakukuba mbu jagambye nti olirabira wano likola nagagoba emyaka gye mmaze wano mwenzimbye amayumba oli alaba bulabi bange n'agamba ate buli akyama wano abazze na bizibu namuga agenda oleeta endeku bwakyama bwomuga emitwalo 10 talamuza atwala butwazi kubanga jjajja avaawo neŋŋamba gwe toli mukkiriza nnyo oba olikole ani gwe nkole ki edduuka ly'ebyobuwangwa ekyo ki kyotandise kiboozi anti nze nkuwa bizinesi waki ogamba nti nze siri mukkiriza nnyo nze sikisobola kati nze waki ogamba nti nze siri mukkiriza nnyo ng'omanyi bamaseeka abali mu bintu ebyo byokweraguza musima ng'alina edduuka ly'ebyobuwangwa osobola omusanga nga Hajji mulamba
taba munone wa Hajji noyambuka ku lusozi waggulu ogenda okimetaaba nese omusajja ngenti akola sente edduka ly'ebyobuwanga likola duka ly'ebyobuwanga nangamba nti waliwo amanyi nagatwa nti ejji balima ejji eddamu eryokulya siriba lya 5 nangamba ate bamutume zize ejje zize kyeki eritayalulwa enkoko lyemamira ddyo ne ligaana gana agafika omanye enkoko esooka okumamira amagi 10 ne kwalulako 8 abiri ne gasigala kakati ago aŋambye ago omuntu ajja wano ndimuguza emitwalo 3 kyokka ng'eddamu lya 5 sajja nyumiriza emboozi mpitirivu nnyo abantu bali eno bali mu kufuna ssente abantu internet mugitaddeko amaanyi mangi mbabuulira out of experience. I've been there, I've seen it, I've done it all. Mujja amaanyi ku bantu ku internet ekyo kibagamba nga nze omuntu osobola okubaako woogenda leero n'enkya n'omukomyawo naye tomusulamu naye kituufu waliwo abasussa waliwo omuntu gola ku munoga naye ng'amugenda nnyo ekisookera ddala kati gundi y'akantu eno yavudde ku kwogera olumu ebituufu ebisa ebimutugulwa bannaffe omuntu agula ova ku mazima amaanyi ga ssente ne gakusika so singa osigala ku mazima Kasuku omuntu naye ne baba agenda kuwabira alaba ng'oli ekyamazima kyoliko naye abantu abasinga okunyiiga abantu Kasuku balumwa nnyo okuwaayirizibwa teri kintu kirumanga kukuwaayiriza omuntu omufiirako naye muno omuntu wakugamba amazima naye gakulumye mu mutima gwo kimanya nti kyaŋŋambye kyekyo nakikoze naye omuntu gw'owaayiriza uli ayagala kutulika afe ate abantu boogera ebintu kwegamba omuntu akuwaayiriza ekintu nogamba omuntu ayinza okugamba balina ebintu bye boogera oyo yapama mu mpale embozi nekwatira ddala yagenda mu mpale yagipamamu naawe okugendamu kyeki naawe jjawo ebyo ebintu ogenda mu mpale olinda Shalom bw'anajja nannyini kyano mujja byogera nze sagala kulimba abantu mbu yagenda mu mpale empale yagigendamu ng'ajagazaaki anti gwe kitegeeza kiri kyogamba nedda ssebo omuntu aba yapama mu mpale kale wandigaye nti yayonoona mu mpale naye kintu ogigenda mu mpale ogenda mu mpale wali ogigendamu ng'ojagazaaki lekerawo nawe Kazibwe Kapo ebintu kera oleeta ebintu yes fe tubyogeranga bwe biri abantu baba batukoowa ffe baatukoowakowa dda ffe baatukoowakowa dda nituuka nitusigazaawo abawagizi 2 naye obikkangako ate nga mbikkirako ki naye gwe Kapo wali otudde wansi ne weebuuza bino ebigambo ebimu bye mugaa nti bibi ye abaganda abaabireeta baali bafaaki okubyogerera ewantu nga muliwo 2 kino katukiwodde kati singa twali tunyumya 2 nga si kamera ne wano era tuli 2 nga si bya kamera kiri ekigambo kyo kijjirawo naye ekyo ekintu kirowoozemu Kapo omuntu eyalowooza ebigambo by'ebitundu by'ekyama ebyo yali afaaki gaali gasajja gaseegu gate okubimunyisa mbu gasula kiro kitwala omunaku buli katawuni ennyindo bagiyita bwe bati kati abantu bakeera bulondo obupapula buli sitense nebyasuula mu Buganda yonna nebigenda akabikala naye waliwo ekintu kye baawa amannya muganda wa Katonda wange kiweza amannya 35 ekyo baakirwako buli omu yaleeta ly ate baali bangi bagamba gonna matuufu gayise okusinziira ku gwe bookiraba oba okiyita ekitegeeza nange kati nsolo kiwaayo eri epya otuula n'oyiiya mirundi yaŋŋambanga nti bwe baba bagamba nti okyogedde oyogedde bubi olwo abatambula nakyo ewabula olaba baganda kyogerako okyoyenjera nakyo olwo abatambula nakyo bwe baba bagamba nti oli muzibu nnyo wakyogedde kati ate olwo abatambula nakyo era waliwo ne sawuna we nagenda nga bagamba obuwemu tebukkirizibwa muno kapapula kali wano omusajja ne kibuuza obuwemu kyeki kati ng'okwogera ebigambo ebyobuwemu naga ebyobuwemu byebirwa oli n'abimuga n'agamba ate olaba yingidde nabyo muno ate baga ekiri tekyogereke kati bakyogera nako ate oze muno onayingidde nakyo muzibu naga musobola kukwata abo mubafulumye
omusajja nawemula paka lwetwava mu sawuna ate wali amugamba ebintu byokuwemula omanyi abantu mulina bagaana kuwemula omanyi lwaki muntu atuuka n'akoowa nze nagendako mu kwalula abalongo wane wa Muteesa ekyanja twali ne bamadratan kikaabo ne Jenkins tutudde sawa wemu bitandise kawa kayima olaba kanyonyo omukiranga kayime kawa kayima nalongo nalongo ozimanyi ezennyimba natuuka kati nze jjukira nasooka nenningiza omanyi nti naalongo alina sima waalinyira mu mmere ng'ali bwereere nga ne mu dinisangi wali olaba ningiza ne bayitawo ne tulyoka tudda wali embutu zivuga nawe nojjayo ebigambo byo by'omanyi kati nze we nategeerera nti bikukeeta nawulira ebigambo by'obuwemu essaawa nnamba ne neegoba bw'omu era kasiddi waliwo omusajja medical ezo yalina ka mix nga kannyimba ezo ez'obuwemu n'azimpaako lumu mu mmotoka yange n'enzideliitinga naziwulirakokko ng'ebigambo bye boogera bingi nnyo yo manyi nti waliwo gurupu zino ze batuteekamu WhatsApp gurupu mulimu gy'ogwamu kati bw'olwawo okugenda ku ssimu nga bwe tutudde wano ogenda okudda ku ssimu yo ng'ejjudde vidiyo z'obuwemu kompe baakugassemu basukuma okukama ogenda okugiraba oti noga kati omwana abajjijjawo ngwe kati tolina password mu ssimu yo ng'oteeka buteesi awo omwana n'abikula naye Kapo obeera saameka ewaka emirimu wegiggwerawo n'egirina kati nsobola okugenda neetaaga okumala tayimu gy'obaayo nzije nkuweerezeeyo ku buvidiyo mwana wa bugweko otegeere nti essimu bagiteeka mu password obeera onkoze bubi nno toyinza biraba nze ng'omuntu kati bwe ndaba Kasuku yaweereza nsooka nembuuza agamba ki nosooka n'okabikkulira amaanyi ganzigweramu eyo kati oluusi Kasuku bayaga kusingira ogamba oba waliwo omuyimbi ayeeyambudde bino engeri gye batusindikira abantu bakola obuntu kati bwe kaggwako nga tobamanyi nga bazungu n'ogamba naye Kasuku ono abadde ki ffe tulina family group mu Easter tulina mama affe yatuyiwamu ng'agenderedde kamuwabako yagamba omwana yali azannyisa essimu ne tumubuuza nti omwana okuzannyisa essimu ye yabutaddemu oba yabisanzeemu naye twakitegeera ali singo yamaze ebbanga nga talina musajja kati agulye ddaana kati ndowooza yagula bino ebintu bya Shalom bino byaleeta afuna kinaakukka n'akateeka emitwetwe w'ekitanda ne yeesanyusa ne bagamba nti abakola ebintu ebyo mbu buli muntu gwe yeegomba abeera yamufuna yeye ffe naffe tuga tukyali bato ebyo byokwekuba kasabbuuni ng'obeerawo n'ogamba Jennifer Lopez takyalina kyaŋŋamba namumala dda okitegedde kati Zubedo oyinza okuba oli awo ebyo byowulira mbu omubiri gukuluma nga eri ekivubuka kikuli bubi kikukutte kikumaliriza okanawulira ennaku zino nga nkooye nnyo oza bye bawoza bano abatuli bagamba mbw emizimu ginkozesa negwe batunyumizaako nti ebunyolo edda nga ozukka walimye nga n'akafuufu okayina wasuze bulungi mu buliri tebakulabyeko ng'ofuluma naye ozukka walimye naye buli omanyize tukoze nnyo ebunyolo eyo entwetwe ntwetwe gye basinga obbi ogamba limisa abantu naye buli gwe mbuuza agamba baaliko kunedda nafuba nnyo okgendayo nga mbabuuza njagala wa mwami ani bakulimiseeko eyalima ŋŋendewo olyambuli twali eyo hoyima tulina omusajja waffe Magufuli twamusanga n'atugamba eddogo origino likyaliyo wano liri originally made abantu gwe balimba ffe twalinange emmwanyi taata nga tayagala twanule kati oluusi enkuba etonnya bukyemu akaziteeke ku ssaawa 4-6 etonnye ng'ateekako emigogo eri zireke kulukuta n'azireka naga tuzirekeyo enkyakasana kazisange lumu baazibba n'agamba gwe gusembye okubba emmwanyi zange
n'ateekawo endala n'agenda bamuwa akati. Batwala emmwanyi za taata n'akati ne bakateeka wabbali ku lubalaza. Ne bakaseeseetula ne bakateekako wali. Teyadda muzisuzaayo. Akati ke bamuwadde yakasanga wawo ku lubalaza naye ng'emmwanyi nga kali ku sayidi wali. Oluggi olulanga balututte. Teweesiganga ebintu ebyo. N'amanya nti ebintu si byakusaaga. Nze tondekeza kintu bweru bino booza mbu emmotoka yange nagiganga ojja kgenda oleke kusangawo mmotoka nga bagitutte. Katonda wange. Naye Honorable Minister Balamu nga tuwunzika, Honorable Minister Balamu tukwegayiridde omusajja muddiremu omute. Kye ngamba Honorable Likome agenda kwetondera. Akkiriza amwetondere. akugambye agenda kwetonda. Talina bubi nakyo. Yagamba nti kyabamuyambaddemu kyekyokwetonda ng'agamba nti Abitex ye yantuma. Agambye muntu mukulu tayagala kuwaayiriza naye nga ye aliredde okwetondera minisita gwe yakosa. Ekyo kikkirize mwami Balamu, kikkirize. Kubanga ti Balamu ekyo tugenda kukwata muka Likome n'abaana be tubaleete mu ofiisi waffe tudduke. Gomanyi obatwala oba omukazi omuwako ewuwa ekisenge oba muzigo ng'ogwo abeeraawo. Kubanga David Goli mu kusiba sente akola ya leero. Kakati abandi ebbanga lye bamaze nga taliiwo tebalya bakusondera ne musonyiwo. Ekintu kyeruzira ye nga kitabusa abantu nga babasiba. Tujja kimanyira nakyo bwe banatwalayo abantu bangi tujja kumanyiira. Olabe ku bantu bano abeekalakaasa asinga kunyigirizibwa mulundi gwasoose okgendayo. Egiddako ate yakulembera nga yamanyiira. Kakati baleke kumanyiza bantu kukomera, bajja kutuuka n'okuzza emisango eminene nga bamanyiirayo bagende nga ku bintu ebitegeerekeka. Naye nze sigaa nti mwami Balamu tebamukosa, kale bamukosa naye kati akkiriza okwetonda kwa David amusonyiwe. Akireke obulamu bugende mu maaso. Ya David ekirevu kyevvu. Kyonna kyonna kyayiye White. Yali akiyisaamu kaddaayi. Abadde nga akiyisaamu kaddaayi. Kifuyiridde otuntu otweru. Naye kyembuuza nsanzeeyo abayindi babiri. Bo nga temubasalako nviiri na birevu babirina. Bikula. Enviiri ziri ezikoma eno. Abawo ne basala enviiri oluyingira bwappa nviiri nga bazijjawo ne. Lwaki mujooga bannansi? Ekyakyo babakola kyembadde njagala bateeseeko Parliament. Ekintu ky'omusajja okumala emyaka 4 mu kkomera atasisinkanye mukazi we kireese ebisiyaga. Ekkomera ndabye ettaka ddene bazimbeyo hoteero. Buloogi. Ekintu ekibe kyakusasulira. Kasuku asasule mukazi we bamumuwe. Beegattemu. Obisiyaga bikendeere. N'abakazi wa mukazi we basibye. Bawa asasule bamuwe mukazi we. Ensonga ebagitereeze bagiteeseeko Parliament. Batandikiraawo. Muntu wamusiba naye kakusiba mbeera ze. Omuntu yamugamba totambula. Twaliwo balina obusobozi n'agaanze nja kupangisa era bamusibe. Kubanga obuloogi buli mu kkomera munda. Ate mulimu n'abasiba abeegomba abasirikale. Omusirikale akugjamu. Naye kuzireeyo nagendayo kukola waliwo obuwala obulungi naddala wano wansi nga wakayingira mwebuli. Naye boogera olulimi si lwaffe lwa wano. Oyinza obbonaabonamuko nako. Temumanyi Luzungu? Gwosobola otandika mu Luzungu wali okwanyeeko mu Luzungu? Ntambula. Osobola okwana mu Luzungu? Nti ki? Nsongako. Sayini. Tawa mu Luzungu. Kyoyagala okisongako. How are you? Kasuku. Gwabireese Kapo. Nze kati abantu bagenda gamba Kapo nkwonoona. Naye emboozi zonna gw'ozitandika. Kasuku nze nnyina abako. Tewali buzibu naye emboozi si gw'ozitandika. Tuba tutudde wano bulungi kugambye nti mu Luzungu osobola okukwaniramu n'oŋŋamba ye. Ngenza okuddamu owulira mbu osongako. Okitegeera wamma? Zubeda nze nina ensobi gye nkoze. Tewali nsobi yonna.
naye kati Kapo gwe wennyini gwe weeyonoonera ekintu. Naye Zubeda obuyonjo bususse. Wano ayinza okukuttirawo. Mugenda bukendeezaamu. Wano toyagala ngatto ziyingire. Kwegala tulinga abali mu NRM bw'oyingira wano. Oba yetoddwongo wa wano. Akufuga n'owulira ng'akutuuse wano. Badde ng'ayingira mu masigidi. Okirabye? Now, awo nga tuvuddewo olunaku olwaleero vidiyo eno onoogirabira today. Omwami yazze mu kkooti, so ojja kuba yazze mu kkooti eyatta abaana. Naye nalabye bagamba nayo ndeeremu nti etaddeko pulezidenti yagambye omusango guwolezebwe we yattira abaana. Yagambye wali yes mu lujjudde ensekunga. Naye amagye ge banaayiwaawo. Amagye ge banaagayiwa tulina obbaawo. Omuntu bw'atyo omwana tagenda kugwa omusajja mu bulago. Omuntu yasoose okugwa mu mbi z'abantu yadde muyingo. Kase yavuddeyo gamba musima ya essomero baliggalewo ne bamugamba muyingo. Tugende empola wana omwana yafiira ku ssomero olyo tebaaliggalawo. Kozi minisita Mubeezi. Minisita Mubeezi. Naye no gavumenti erina bwekola ebintu. Nze ddadde mmanyi eyagenze n'ayogera ekyo nti baliggale ne baliggala. Gwe balina okuddamu batume baliggule. Ate yadde yakavaayo batumye mwami Balamu. Balamu n'agamba nti aye essomero liddewo likole. Yadde yakatooka ekanywa caayi. Olw'eggulo kuga akawungeezi. Ne bamugamba nti gyolese bagadde bali naye kikyadde unfair. Ate kyekiryaga nti senga minisita omulala yazze baggalewo twandigambye kalekaleko. Naye wadde ono ye minisita w'ebyenjigiriza naye ate era si ye yandigambye okuggalawo nga naye ku ssomero lye waafiirayo omwana ne tugamba baggalewo tebaggalawo. Awantu wonna wafiiridde omuntu under whatever circumstances nga teziri nnomo. Siini eggalwa. Basigala bagenda maaso. Basigala bagenda mu maaso. So naye omuvuka ye omusajja bamuleese. Nina n'omukyalo omulala gwe nnalabye agamba naye osimaba yamukola atya. Naye kigenda okunnuma. Omanyi waliwo ebintu ebiruma kwe kukebera omusajja oyo ng'omutwe si mulamu. Omanyi nti nno constitution yano omuntu ng'omutwe si mulamu abalibwa nga eyazza omusango nga tategedde. Kye kigenda okunnuma kuba omusajja oyo kintu kye yakola teyeetaaga kuba mulamu kati. Lwa bulabe teyeetaaga kuba mulamu. Kintu kye yakola ki? N'omanyi okudya omwana w'emyaka 2 n'omusimba ekisonga yakoze eki. Yali teyeetaaga kufuluma. Baanimuliiridde awo. Awo wennyini. Ate enzita yali teyeetaaga kukuba kutta. Mumutemako omukono mugaatukuddira enkya ne musibawo. N'asula ng'atiriiko omusayi gutonnya mpola. Enkya ne mugamba ate katukomyewo. Yenzita entuufu. Ebintu si byangu. Naye bantu yabataddeko obulumi obutaliggwawo. Obutaliggwawo. Omwana w'omuto. Myaka 2 nga yakoze ekyesatu. Naye obunyiivu abantu babujjawa. Mwami Kasuku amanyi abantu beeraguza nnyo. Amanyi nti kintu kweraguza omusawo akuwunzikira eri ojja kundeeterayo genda oyiwe omusaayi gw'omuntu. Kati asoba nga yamugamba genda oyiwe omusaayi gw'omwana nga talina kino. Kati yabwetegereza ati. Kati ye omusawo kiri akikugamba kukuwunzika ssente ziri zaakuliddeko ennyingi. Amanyi tojja bikola. Ate nga abantu baagwadde eddalu. Era Kasuku n'osiba akagwawo nga waliwo omusawo w'emitwe. Mmotoka zisula ku kkubo. Oyina okuwulira nga mulimu n'omunene nga bagambye naye mulalu. Nga zze naye. Nga basibye akagwa nga bamala kukebera okweyongerayo. Oyinza okulaba abalalu nga bayitirivu. Abantu tebali bulungi. Yakyo baaze Kasuku nagamba nze omuntu kasanga ne tuba tetuyombye. Mbala bbiri ng'onvidde. Toddamu kundabako nkubuuza ngenze Kasuku nkukoze eki? Abantu baagwa eddalu nkweteekako. Era omuntu ajjanga bino bibasaaga mbwakuligezaamu emmoloka mbu n'alinnya akayo. Vaawo. Genda. Asoba yagudde eddalu ayinza okukutomera. Nze tebangezesezaamu. Leka bantu nabavaako dda abantu abalalu bangi. Abalalu bennyini nga buli kyakola kyako. Ate omuntu omulalu ng'ayinamu ku mbeera y'essente obulamu obulungi balwawo mutegeera. Buli kyakola oyo mugezi.
ekyakola akimanyi sente yazifuna mu nsobi eyo mugezi teri yagaggawala by mistake bagenda okanga ennyumba agiyiye ku ttaka agenda kuzimba kalina ebintu bye alina sente zayira kwayagala gizzaawo n'ogamba naye but the actual reality omwezi ng'azimbyewo ettundu baali mwaso yakoowa kati awe batandikira bajjajja be bamugamba asulo naye amazima gali nti nalabye ne Shiba submittinga waliwo ekintu kye tuyita mental health obulamu bw'obwongo abantu abasinga obwongo bukadde bulina obuzibu naye ffe tetukitegeera because abantu baffe abasinga tebakimanyi mbadde wano nga ngamba Zubeida ne mga nti olaba ebiseera ebyo mbadde fatigued nnyo era zino ennaku enkulu olaba wiiki eyo nakwata videos kumukumu zisobole okugattawo ne mga Zubeida natuuka nga mpulira ogenda olaba weebase obudde bukedde mangu naye okyakooye naye you have to drag your body out of bed okitegeera nga kati bwe tutatuuka ku point bwe tugaa nti tuwummuze ku bwongo omaliriza ogudde eddalu ate abafirika tetuyinaamu budde bwagamba nti ali mu kuwummula yagenda gindi buli nnaku tukola kati fedda twasekereranga abantu nti yeebase azukuse ku 6 naye nga tetumanyi nti azukuse ku 6 yeebase naye nga bukya anti abaganda bagamba nti okoze kya butaliimu ng'omwavu ali mu ggandaalo nga balabya ddanga omwavu talina kugandaalamu yadde era message ya mental health erina otandika otambula for everybody abali eyo twetaaga abantu okuvaayo okwogera speak out because olunaku olwaleero ebizibu bye tulina bingi bw'otunuulira in a very long time ndabye families rate kwe zibreakingira nene bye tulaba mu kamera byebitini bitono naye ate kyekikulaga the bigger picture nakati wetwogera abantu bali mu kwawukana naye anti kati ate ekyebuuzibwa abantu baawukanye batya baawukanye lwaki kuba kati olaba society yaffe olunaku olwaleero olaba ensi nga America nalaba ne Kenya baali bakitandise basponsoringa shows ng'ezo kati olaba Ministry ya Ethics and Integrity yeyina okukwasaganya ebyo ebintu oba Ministry ya Youth and Children Affairs erina otandika okubeera nti basasula bakoleyo busho kati olaba zino bazubairi family baani waka waabwe gavumenti yandibadde yamutwala dda ng'emugabira TV ku bwereere bateekawo ssaawa eno nga amafuta gayingira akakaaga ssaawa eno nga kiro ya sukaali abantu bakugamba eri ku 10 oba 3 kiro ya sukaali eri mu mmeka 5 kati ndowooza okiraba kitegeeza omuntu ne bw'omuwa omutwalo gumu takyasolaga nti nguzeeko kiro ya sukaali omuti gwa sabbuuni kiro y'ennyama ne kiro y'omuceere okitegeera kyeggamba kati gavumenti yandibadde yatandika dde contracting aba creatives yo nebagulako waaka oyo nemuteeka ku mikutu ku bwereere abantu babeere nga bayina basanyukemu ekibawummuza ebirowoozo kuba waliwo ebintu bingi bye batunnyonnyola naye nga tetujja bitegeera yomanyi nti abantu bakati bagwira eddalu ne mu kusoma butereevu mu baana babasomesa ebintu bingi obudde bw'okuzannyamu tebukyaliwo butereevu omwana n'asoma simanyi abamu ne babata nekibasuula n'ebibuuzo ne bagamba bakandideeti basigale babega omwana yakedde ku 12 ne bamuta ku nnyezi ekiro ate ku 12 bamwaga omwana wange nze namugamba nze obuna oba obuleese oba tobuleese gwamanyi nze ne first grade sigimusabangako nze bye sibiriiko kubanga nina abantu bangi bemmanyi tebaafuna first grade naye ate be bali mu bitongole eby'amaanyi nina bemanyi abataafuna first grade naye essaawa zino be bali ewakiseka be batunda sipeeya ate be bakubira Kasuku jangu nkuwe bizinesi kati nze first grade oba obuna bwe nafuna bwaki naye abaana bakooya nnyo abaana babakooya basoma bingi obudde bw'okuwummulamu butono nnyo tekitegeerekeka okitegeera so that is now the biggest challenge but gundi psychology and mental health department Makerere University ne universities endala mwandibadde mwegatta ne mukolayo concept paper ne mugiwa gavumenti ate balekerawo n'okuddira omwana wagenda okugendera mu bibuuzo okumutikka ebintu bingi tayinza biyingiza byonna mukadde ako
muleke kiri kye wamusomesa ky'abaakola naye n'omupakira ebintu n'atuuka n'okwerabira ate bye yasoma. Meeting yange ne first lady njagala muguza idea beneebezze, njagala muguza idea ya mental health. Abantu emitwe mirwadde ebyaddala tulina okubaako kye tukola. Ekyokulala ebizibu by'abazungu byatusanze katuli twalowooza kati teri kisinze kutta bakadde nga mental health. Omukadde abeerawo awo yakula n'abaana be kati ayingidde emyaka 7 ennyumba weeri buli kimu weekiri naye abeera mu bwogo n'omukozi. Kati omukozi n'alyoka acunga maama wo tamanyi gy'ovudde naye talina n'alyoka amufuula ekiyenje. Maama n'ayagala obbalabako nga naye mumulabako Christmas na Easter. Kyokka naye yateekamu obudde bwe naye ng'ate naye bambi tamanyi nti naawe oli mu kibuga otoba neki. Ate waliwo ebintu byenyamba abantu nga balowooza byabwabu. Kati waliwo abakadde be bazimbira enju ng'abaana be bagizimba. Kyokka ate omukadde wa myaka 7 ne bamuzimbira kalina n'omugamba kaakati nga n'amadaala oyagala mwettira. Alina gw'okyaliko ebyo nze nakyali wange yagizimba kalina kati bagizimba wayitawo ali myaka 40 kati ali mwana mu 3 yagizimba ayina emyaka 4 kalina nnungi erigayazaawo kati n'agiteekako amadaala ate nga mangi ne bakola mu sima ya hooloway biki sima yina okukkirira sima nga bojja n'alwala gawutu nga mu kisenge kya waggulu gye yateeka buli kimu okitegedde. Kale baagenda omumaliriza eno gye yakola ekisenge kye babbomodde bakutuddemu bakoze ebisenge 2 ne bakwata ebyawansi 2 ebyali ku sayidi emu ne babigatta bakola ate ekisenge kya waggulu ekibadde waggulu kidde eno kati asula wansi waggulu takyalinnya ate waggulu akyasobola olinnyayo. Yalwala gawutu yamukwata muno ne wali wansi oyo ye Katonda. Kati abeera awo n'agamba era kati yaŋŋamba yagula ettaka wano bayitawo batya mu kiti eri yali yagula eka 2 n'andikawo kalinaye awo kati eno yagula eka 5 ali mu kuzibako nnyumba ya wansi ennene wakireba engazi naye ng'eri wansi okukola kyayagala kuba kati eri gye baagattagatta ndowooza tebyamunyumira. Naye omukadde mulekerawo okudya bamaama bammwe myaka 75 bataata bammwe n'omuzimbira kalina ag'amadaala ano nayo ate n'ekirala n'omuzimbira ennyumba ennene bweti ate talina babeera naye. Advisable abantu abasinga kati kye bakola baagula ettaka nga ddene kolwa kuba abantu baffe abasinga bali ku 150 n'omubuuza 150 egenda kukuyamba ki naye okwata 10 nga eka ng'emu n'ozimba wano eyammwe wali emabegako n'oteekawo akayumba akatinitini muno bwe twazimbanga edda kisenge wano ddiiro n'okafanishinga bulungi n'okawa mukaddewo eno n'omuteeramu omukozi ng'asula eno ojjayo mukaddewo mukazi wo ng'abeerawo mukazi wo nti mukazi wo mbeera naye mu nnyumba eno mu maaso mukazi wo abeera akola Kasuku bw'aba akola mwami Kasuku okyali muto ojja kukyawa mukazi wo kati gwe old school anti nkubuuli ojja kukyawa mukazi wo omukyayira ki kati embeera gyagenda okuyisaamu maama wo ng'akola ki Katonda wa mukali akayumba k'emmanju ate akayumba k'emmanju aba akimayo ate anya bamuwa emmere ati ekugambye nti ennyumba eno bw'ogizimba eno ku sayidi oteekayo omukozi okitegedde zino ennyumba ez'edda kisenge wakati ddiiro okitegedde kyenkunyonnyola kati n'oteeka eno kisenge kimu omukozi eri n'oteekamu omukaddewo ne bamaama nno ssebo omanyi maama lwakuba nti aba akaddi nga teye maama wo embeera abakazi gye batutwalamu ne maama aba mukazi era naye yali mufumbo kakati ssebo naye taleetwako kajanja baba tayagala agenda ayimukiramu era oba okyali awo n'agamba nti nze mukazi wo namugambyeko ekyo tekigenda kukola bwe kityo ku mwanange osanga lwakoledde nze namugambyeko maama ne wano wanaakolekeka ate nno nze kati wano ndi mu kibiina ng'okola ki osoma ndi mu kusoma ku Zoom kyembuuza
okyasoma nsoma sala bange bakutikkira nenzirayo nensoma mbyongereko biri bye wasoma obikola mbikola gwe mulimu gw'okola nina wenkolera moyo muveeko nkola private sessions mulwadde kigobedanga awakanya anti Shalom yali yakava mu kkomera ng'aliko mukyala we nga yamubuulirira era nagamba mukyala we ne mugamba ekintu kimu omusajja engeri gy'avudde mu kkomera kuba maama we yasooka n'aleeta ebbombo n'alinaaba ne mga kati omusajja kaavudde mu kkomera gwe teekawo mbeera ogimusaabe ku makya ogimusaabe olw'eggulu tandika kutambula bwerere mu nnyumba okitegedde mu wiiki egi Shalom yali azza engulu ate yali ayagala mukole ki yali ayagala nsiibe naye nga memukwatirira namunnyonnyola olina mukyala wo mukyala wakukolera ebintu ebyakabi era n'abimukolera Shalom mu nnaku ezi yali azza engulu kati ndi ku nsambya nsambya nasasuddwa omukolako nina abafamire ye abampadde akasente kuliko omugaga waffe owa hardware y'omu wano n'ensamba yali yemenyera bwereere okwawukana lyali eddagala anti kati ekizibu kye baafuna naye nsambya takkirizanga nti omukyala yakola ki yagenda kati njagala mbabuuli omusajja bayandikyawa ne yeekomyawo mu mutima omukazi nga yakukyaye alakeri yagamba when a woman is fed up omukazi nga yakukyaye nga yakooye nga alina omuntu nga yakukyaye ne waba alina kye yakutuma nogaa naye kati yakinsaba dda kankimuwe abeera takyagala era yensonga lwaki anti nze nagamba bano ne mbabuuza naye omukazi ki kye baamukola akaliro kaatadde ku muvubuka kumba omukazi yakoowa when a woman is fed up omukazi lwakooye si lwoba wamukola ensobi ensobi esobola n'obutabaawo ennene gwe gyojjukira obusobi obutonotono muntu bwabugatta bufuuka ensobi emu nga nnene mukazi n'asalawo nti kati ŋŋenda nga kimala kati naye saakitegedde nange simanyi kye yamukola naye nsambya bamunkwasiza era akasente bakampadde lwakuba akyebuzaabuza baŋŋambye anti nze nayogera ku gundi nemaga nina omufunira ebiwala tugendeko ku biiki bw'akomawo mutwaleko mu ndongo muteeke mu Airbnb nina Airbnb yange abajagala oyogera nange nze nsigenda giranga oyogera nange nze ne nkugamba buli lunaku emitwalo aga ng'ojja nga mukoleramu bye mwagala kati nabannyonnyola ne mbaga nti mwetaaga wiiki ezi era ssente za wiikendi esooka eri ewedde mbadde nazifuna emitwalo 6 eza Airbnb mbadde nazifuna naye ate n'afiirwa maama we so kati ekiriwo kiriba ekiti nsambya bamunkwasiza nina omutwala ku biiki mufunireyo ebiwala kati nakafuna ebiwala bibiri biri mu katiba ka mirembe kennyini birimu ekirimi amatamatama binenene byekyo birina ekitumbwetumbwe njagala mutwala ku kirasuruumu awo ebbinako eriri mirembe siddene nnyo naye limala nakyo mirembe kyamaanyi omusajja ne bakikaabira tekirabika bubi omuntu atabika bubi nga ate n'akasente weekali manyi kati waliwo lwakuba ekyakasente nze sikiteekako nnyo ssira nze saagala nnyo ssente z'abakazi omukazi asobola kuwa ssente asobola takuwa ki naye aba yava mu mbeera esabiriza omanyi omuntu w'okubeera n'embuliri nga wano olinga asoma menu eri gye nagamba kati nyina owa fiizi naye andi bubi kati n'ow'ennyumba juzi yankubira awo amaanyi gakuggwamu kati akusomera menu n'olondamu ky'onoosobola n'olaba ky'osongako oba nju ogenda amaanyi gakuggwamu mpola n'ogamba nadde nzize nsubira weziti naye ze kazeeyongeddemu neweekuba mu mutima weka bizibu byono bingi kati n'olwekyo naye abavubuka mu makubiro omulanga ofunayo ku kasenteko fuba nnyo nti omukazi gw'omufuga aleme kuba nga yakufuga naye kati mwami Kasuku nze nakalabayo bakyali bange aba asembayo ye bbaati bamuwasaako
era naye akyogera nange yaŋŋamba naye nakesa tunekalungi amazzi gookya nayo message ne mugifulumya neŋŋamba yutaya ne sweet edi naye mwali mulwokano muganda wange abakazi bakola ebintu sweet edi yeganagamba logi yawe ya sente hoteli y'emitwalo 10 sigisobola nenafunye yesatu nako kalungi amazzi gookya ebintu by'ensi bizibu so omukazi omutwala mu Serena ate omuyaye w'esatu naye n'amutwala n'amukkiriza mu keegi ebintu by'obwegasi tebiriko VIP okwegatta tekulimu VIP anti n'omuntu eyaguze omukazi akakadde watuuza kiraya nti ate watuuza ow'esatu tebaliiko nti nno abattebo wali nti mwabalala musigale wano mwana nga talina kabina kiki agenze bina tekuli oba aliterese siga gano ge bagula obuguzi nga wagambye olina busimaya ba inirobo nze abange bangumira dda bategeera wano ewava akasente mwana waabwe kaalya nabo bali eri balina amasimu bakulaba bandaba ne babweweereza baneereero ng'atabuse omukyala gakubuuliramu tasobola kumbuulira nze taŋŋambangako nti ewaabwe banyiize nze yaŋŋamba basanyufu nange nemanya nti kati enseeka abyakajanja abako basanyufu yaŋŋamba agambe mbu mukazi yamugamba yonna yayogera eri bamugambo basanyufu naye kasita ekirungi baakoowa ate omuntu akooyo oba okyayina ky'omugamba omanya nti kasita yakoowa mangu n'ategeera nti yooyo n'akuta n'akuleka gwe kigenda okugonza abaana bange bajja kuŋŋamba ki kati kana akakuzeekuzemu akategeera kati kalenzi naye konoofuna omuwala n'asuna amabeere ojja ggonda nga mpummula anti abaana bawala tebatya bataata bawe kati nze olaba wonna ensobi gye nkola abalenzi tekulya nnyega naye omuwala agamba taata togenda ate twogeddeemu mpulya nyina byeomanya waliwo byagenda okwemulugunyamu betunaatuuka awo tunaatereezaamu abawala jukira abaana abawala baagala nnyo bataata baabwe bange banaatugambako ne tukyusa olaba nze mba nnyambadde bya kisiru nga nfuluma kassa bakulaba naga daddi so akujja nakukwatako n'akuweeweraga ne waliwo akasaati akagendera ku mpale eno omanya kino kyakyesiimya oyambadde kya kisiru abakazi bakeera kgenda ku mirimu banda be babaawo oba nammwe muli mu lusirika ewammwe bandi ng'okwata eno ye naayita emmanju olusirika terukyansobola terukyakola terukyansobola tujja kuddamu twogera ebituashyewedde mukyalawo tomusonyiwa mangu wano be muba mulinamu obuzibu beyekyanga wano shemale kuggwa omanyi Kasuku abakatu ojja kujoba bwemu 12 Juni wali ku front page hotel nti emundu zadda ku gombolola nze lwerimba lwensinga okwagala ne runo olulala simayaro wagamba nasomoka lwera kyangaya sigwa jjajjaawo ezo ennyimba ezi kuoba onnondera bani bano Kenzo be yayogera naye kati gwate abavubuka bagenda kuba bangi soko wandika abagaggabo nze ngenda kutuusa ewa Yasini Hajji Yasini ngenda kutuusaayo akuguleko emmeezi oba 2 okitegedde onoogende wa Hajjati Namyalo sigenda genda anti Hajjati Namyalo wa NRM ono si wa NRM sigenda kulinnyayo ate ekifo kibadde kitya front page hotel naye simugaana kujja mu show yajje sina muntu yenna gweŋŋaana awo tewali buzibu oba wa NRM oba waki muwagiziwo simulya mayinja ye ng'omuntu emmeeza yagiguze yakuwadde sente oba yakusuubiza mayinja tasobola kunnimba nti naye mayinja ennaku zino ate waakusimu nze lwendiiringa naye ogenda ola kyokyo okunyongerayo atalina gyanyongera ye yagula tosobola genda wa Genosale ate okukola ki akuwagireko
nja kufuna abatinitini abanaaba naye Joel Ssennyonyi ono omusajja ono ow'e Masaka bwe bagamba nti bebeeyagala n'emirembe atani Nkeretanyi ajja agula emmeeza ekituufu gundi ani ono omulala ani Lord Mbeya bali mwezo gula emmeeza wajja kuba amaze n'olayira bonna baba bamaze mugomukaaga balayira gwakuta abantu bajje bagula emmeeza zo Honorable gundi Kawalya ye yaguze Honorable Kawalya Abubeka oyo w'amaanyi teyalinda namukubira Honorable ono omukyala Zaara Luyirika gula emmeeza omusajja waffe twagala emmeeza 50 5 ge twetaagawo shebere ya VIP meza zokka olonze nze kasita owulira emmundu zadda ku ggombolola ne wabula bagule emmeeza kati nze nzijira ku mmundu zadda ku ggombolola oba sigwa jjajjaawo betumala ate tutekewo akatebe tuwayeemu naye Kapo ogenda tukabamu nnyo tugenda kutula tuwaye obaako newomukomya twerakola akantu ku stage wali ekyo ekisinga okuleeta abantu kantu eno so kumpi tusooka kwogera wano n'akayimbamu oluyimba asooka nagga Kasuku kakkana mulekerawo kyanga abawala ne mutandika ffe twali beetutyo naye mundu twazizza ku ggombolola n'otandika mwami Salom ne yani Shalom si mwami Salom omayo SHALOM Shalom kalada waliwo yamuyitanga Salum zate ne musavinga musimyanga limu nga Shalom nze nateekamu saluuni byetusanga byetukola naye omanyi nti abaana b'oyo baganya okudda baganya okumawo bamukoowa yatonda wadde naye oba waki ebyo ebintu akyabikola oba ye yabagambye mulagawa ate ku TV okukola kikwetaagisa genda na kamera atulekeko ate ye alagawa gwe genda gwe naawe noono naye akola ku TV sobeta ng'ani akurepinga tulina ebizibu Kapo ani gwe bagenda okulepinga 12 June tuli ku Front Page Hotel okuyingira emitwalo 2 VIP emitwalo 5 naye emmeeza zetusinga okwetaaga miliyoni 2 tolinda tukutuukeko bwe tukwegayirira essimu kweri kwatukubire essimu kweri eriki 0754 abagagga b'e Masaka ab'Eŋŋondwe Butambala bannaye abantu b'e Butambala gundi senga wafaawe Kawempe yafiiriddwa maama we bambi maama yafa Nalukoola Honorable Jagule era senga nkusaasira mwaziise baziise leero naye mbadde nina okukola bino abantu bange abalamu bamuziise Butambala senga waba babirye nedda bwalo baganda bange bamuyita senga kuva maama Naaki yabazaala eyo kati bali bamuyita senga kati nange ne muyita senga ate wakimba mwawula abasenga andetera amaziga zamuzaamu buli lwagenda emeka naye waliwo omuntu ye buli lwagenda eyo byatambula afuwakola nti andetera ekkanzu etantuuka ng'etuuka mwami we n'agimuwa agireta nga yabbeeyi ogira yabbeeyi eriko buli kimu kya bbeeyi olujambalamu wano n'etakutuuka oba olina gy'otudde ng'omwami ajambadde naye kale Kasuku kasanze nakuleetedde mutugambirengawo nti kuba kati omwami we talina lubuto olunene kyokka aleese ka fiitingi kamayo obulungi nti ze nina olubuto olunene so oba oliawo ng'omuyaaya ajambadde akaga ate tajambala lunaku lwamanyi nti nja balaba wabula amanzunga ne mugwako gwe toyambala ekkanzu 62 sibimanyi we babipima 95 7 n'okusoba nkufaananidde ani wenkana omugenzi muzaata ate twenkana muzaata yali big size mu sebo muzaata yali muwanvu nga heavy
waliwo nabagula ekkanzu nga mpanvu kati jjukira buli yogenda ekkanzu ekka wansi eno eyanja kakati agenda nagula nga mpanvu ne bagitemako mbwe ebeere nga tekweya wansi nesooka ekola omugomo nabanga metroni nabanga yambadde gawuni abasiraamu bajja kujja bebagenda osinga obungi honorable minister Balamu abasiraamu bebutambala manyi yani manyi hajati esenga yeke yafiiriddwa maama we maama n'agenda ngwira eddalo bentyo abantu bange baguze Jackie Kizito yaguze Jackie Kizito yaguze meeza Semakula yaguze Misaki oba natuula kweyo eyaluna nina muwala wa Misaki mukwano gwange akwatulwawo okwera ajaluna tannanyega naye nzija Kapo nze ngenda gula emmeeza eya Kasuku live ne Shalom agenda gula emmeeza naye waliwo abakodo ng'ajja kujjukiza nti washuutingirako mu dduuka lye tajja gula mmeeza Saimo yangambye agenda kugula Saimo kawalaata yangambye nzisonda asooka akuwa ssente asooka akuwa ssente ekyatwala enviiri asooka akuwa ssente teweebaza Naalongo yangenje yajja kumpaayo akakadde Naalongo lewisi Naalongo nedda bannaye Naalongo akunoonye ku buntu bw'omuwa Naalongo gula emmeeza ngenda mubeerako nkyogeredde wano bw'ataagula emmeeza ngenda kuteekako embeera Kapo toddamu muwa Naalongo interview Naalongo alina ssente tulina gye tulageyo ne tukuba enseke za ssente empitirivu Naalongo gula emmeeza miliyoni ezi si miliyoni emu miliyoni 2 oleete desire ne banno nange neefukuludde empa 2 kuba kati ffe kati labayo kati gwe kubamuka n'akafaananyi Naalongo aguze emmeeza Kasuku agiguze Shalom agiguze Saimo agiguze nani omulala Naalongo omumazi Naalongo omumazi ani omulala wano Flavia yangambye ajja kuzireeta ezaki ebigambo byogerera Namulindwa byaki mugenda kungobaka tubadde twagala bannakantu wakiri Namulindwa ne Saimo sente bazikukwase tebaweereza ku ssimu ozibale nga weeziri nti miliyoni ezi kyokka kye twagala alisi bannakantu tweggyemu emmeeza 5 Zubeeda gula emmeeza ya Kapo Cherugwe omugazi terujja kuggwa kati so tugenda bijja nagwa olaba kati omuntu batandise kunyiiga 12 ogw'omukaaga front page hotel rujja kwa Friday wantukoledde Saturday nitumanya nti enkeera twebaka bwebasi naye oba kye wasazeewo kyawedde front page awo wagenda abantu nga bameka 13 wamma kireke Kapo kireke tanjagala mufuule kagogo biko jango jeke ebintu byo afuke kagogo neno munange ekifo ekyo ekya front page kinene nnyo ate kirina parking etaliiko nti nasanze wajjudde parking yawo toyinza gaa nti yajjudde abantu bonna twakolawo wonna baakolawo musajja mugagga